Ab'eddirengo akabbiro kaabwe kasimba. Bannange nze musomesa Munnabusiro Saava Bosa Musi mbalamusizaako mbakubidde eyannawanana endaala eno njagala nnyo kubanga omumanyi bw'otomukwata mu ngalo obeera omwerabidde. Kale nno beebaza okugoberera emisomo gyonna gye tubaweereza wano ate n'okutulaga obwagazi bwammwe n'obuganzi n'obuwagizi. Bagamba obuyooyebwa obungi buzaala ekkambo mu benda ya Nakalaama. Naye mwebale nnyo bw'osubscribinga kiba kitukolera, bw'olikinga bw'okomentinga oba otuzaamu amaanyi ate emirimu obeera ogiwagidde. Kale nno bw'olaba Lulendo ayambalidde ng'ojjukira Nalubabwe. Ekyamazima ebigambo byo bingi, empapula ntono nga taakumalireyo, naye nga bwe ntuusizza endaala eyo ate bagamba enfumo eyidde ng'eri ku mugenyi. Ennyindo teziva bweru nga wambwawulidde ey'amasavu, ate amasavu si mugabano nga w'amaanyi yaganyaze kanneme kukunguyira ng'ey'omuluvu. Nzikakkaneko wano ku nketo mbatwalaganye mu byafaayo by'ekika eky'engo nga entulago bwetwalaganya enkobeera ku bukukumbo. Weewaawo ono ye Mulasange yennyini kirala mbajjukiza omukutu kwensinziira oguyitibwa Munnabusiro n'Olasange ye kojjange Omulangira Ssuuna Diouf abateekerayo linki nga kyayagala mugendeyo omukutu ogwo nagwo mugusubscribing oba mugweyungeko. Tulina engeri gye twatta wano omukago ne BMTV Africa. Bannange ekika ky'engo akabbiro kasimba era ab'engo tebalya kintu kyonna ekiyitiddwa oba ekyo ekintu ekitakuddwako n'okutaagulwa engo oba kale empungu wadde ensolo oba ennyonyi ey'engeri endala yonna tebakirya singa kiba kitaaguddwa engo oba ensolo endala yonna tebakirya. Okusalira okumpi bagamba nti ab'engo tebalya bitaaguju. Ebitaaguju obadde tobimanyi byebyo nno yinza okuba nga ngo yataagudde ensolo n'egireka awo ku kizigo oba ku nsiko gwe togamba nti neefunidde ennyama kantwale ndye. Ebyo bino bye bayita ebitaaguju. Ebiki? Ebitaaguju. Kiva mu kutaagulwataagulwa. Ekigambo ekyo saagala okyewuunye nnyo. Ab'engo tebalya bitaaguju. Oluganda lugagga, Oluganda luganzi, owulira bwe luwooma. Ab'eddirengo baava wa? Ab'engo bano ebyafaayo biraga nti bava mu Keeya era bagamba nti Keeya mwana wa Kabaka Kintu yennyini. Munnange olwatuuka Kintu n'akuba olubiri ku lusozi Munywa mu kifo ekiyitibwa Bukesa ekiri mu ssaza y'e Butambala eyo. Kintu bwe yali ng'ali ku Bukesa n'azaala Keeya. Ku Bukesa Kintu kwe yasinzira n'akuba olubiri olulala eyo ku Mutala Nnono eguli eyo mu Busujju. Olubiri luno bwe lwaggwa munnange n'okuluyingira n'aluyingira kakati mutabani w'ono Keeya n'amulekayo e Bukesa. Kiseera bwe kyayitawo Kintu n'atumira Keeya agende ku Nnono babeere wamu. Naye Keeya yali nga yeeyamaliriza okuganza n'okwagala ennyo ekifo Bukesa era teyayagala kukivaako. Kale munnange kyeyava atumira kitaawe nti nze munnange togenda nange ne ŋŋenda, nze njagala kubeera ne Bukesa naawe obeere eyo e Nnono. Kintu yalaba nga yeetayiridde omwana Keeya ng'agaanye okugenda ku Nnono kwe kumutuuma erinnya erya Muleme olw'okulemeranga oba okweremeza e Bukesa. Olw'okulemera e Bukesa kyamutuumisa erinnya Muleme. Erinnya eryo lyatandikira awo era ab'engo ndowooza muwulira erinnya eryo lyavaawo. Munnange Kintu yatumira Keeya emirundi mingi ng'amuyita babeere bonna ng'alemeddeyo, naye kwe kwogera nti naye omwana oyo bannange omwana oyo
teyeesaasira kubeera yekka yeebukesa mu bigambo ebyokeeya naye mwe yava okuyitibwa erinnya Muteesaasira. Ne kaakati omukulu w'ekika ky'engoye kyonna okutwalira awamu ayitibwa Muteesaasira era n'obutaka bwe obukulu buli eyo Bukessa mu Butambala. Muteesaasira bwe yalaba nga tayagalira ddala kugenda nnono ewali kitaawe kyeyava aweerezaayo omwana we Mwanje agende abeere kumpi ne jjajjaawe nga mwana wattu amuweereza. Naye nno kigambibwa n'erinnya eryo Mwanje ebyafaayo bitulaga nti lyajja luvannyuma kubanga yamuweereza n'abazzukulu abalala nga amugamba nti mugende mwanje ensonga erinnya eryo Mwanje nalyo kwe kumerukawo kwe kujja abengo batuma erinnya Mwanje naye lyava mu mbeera eyo yava mu mbeera eyo. Muteesaasira bwe yalaba nga tayagala kugenda nnono ewali kitaawe kyeyava amuweereza omwana we mugende Mwanje ensonga mugende ewa jjajjammwe Mwanje ensonga. Kakati erinnya Mwanje awo nkuwulira bwe lyajja n'okutuusa kati naye Muteesaasira yakulira ekika kyonna ekyengo. Abengo bano balina amasiga, balina essiga erya Kalyango Ebubbi mu Busiro, balina erya Bbugo eyo Emanjiira Kyaggwe, balina erya Kavuma Eddajje mu Busujju, erya Nakyejwe eyo Mabanda mu Butambala. Kati nno njagala owulire Mabanda mu Butambala waliyo essiga Mabanda. Kati abengo kye kika kyokka ekirina essiga nga naye essiga lino lya mukazi essiga nga lya mukazi. Kati ekyo Nakyejwe, essiga lya Nakyejwe Mabanda mu Butambala. Balina erya Kaseeyeeye Kawanga mu Busujju, balina erya Namakaaga Bugimba Busiro, balina erya Nakabambagiza eyo Nalugamba mu Busujju, balina erya Lubowa Kiyanja Kyaggwe, balina erya Kavuma Butwala Kyaggwe, balina essiga erya Nkulo Bwende mu Buddu, balina n'erya Katabula Buzirango mu Buddu. Waliwo emituba ebiri egyetuukira ku Muteesaasira kwe kuli omutuba gwa Sseggirinya Rubanja Musingo ne Mwanje eyo Bunono Ennono mu Busujju. Mwanje Ennono mu Busujju nga nabagambye nti Mwanje mwana ono yaweerezebwa Muteesaasira ng'amuweereza ne bazzukulu ba Kintu abalala nti mugende Mwanje ensonga. Ejja ne litandikira awo kuba ye yali amaliridde nga tayagala kuva Bukessa erinnya ne lijjira awo. Abengo bano batuuma amannya, wuliriza nno, abalenzi Keeya, Muleme, Mwanje, Kintu, Lubowa, Ssennabulya, Kavuma, Ssekiranda, Ssekidde, Ssemujju, Kanono Kabira kali eyo Bukessa, Ssekyewa, Sserubambula, Nkwanga, Kanaakulya, Namakaaga, Sseggirinya, Buwambo, Kakumba, Balimutta, Nkonde, Ssemuyaba, Nakabambagiza, Ssekulima awamu ne Katabula. Kati abenga era batuuma abaana baabwe abawala amannya Nannono, Namuleme, erinnya Namuleme ne mu mbogo mweriri era bw'oliwulira tesaagala obuzaabuzibwe bannange. Namwanje, Nakiku, Nakiku ate babeera bammamba. Balina Namwanje, balina Nalubowa, Nabulya, empozi ate Nakintu bamulina kubanga jjukira balina ne Kintu Nabulya. Batuma erinnya Nvuma, abaana bawala Bannakiranda, Bannakidde, Nakyejwe lino nno Jjinja nalyo ejjinja balita Nakyejwe balijjako erinnya Naluwu, Nabbuto, Luyiga ne Nakulima.
n'amanya amalala yongerezaako awo amanya g'ekika ekyengo. Abengo obuvunaanyizibwa bwabwe obukulu kansooke nkwe ku byafaayo. Nannono Mukanakibinge Omulwanyamuli yakuumako ku Bwakabaka nga Nakibinge aseeredde. Era erinnya lino Nabulya kyeriva lituumwa abawala ab'engo. Kino kigenderera kutegeeza nti Obwakabaka baabulyako. Olw'okujjukira Nannono ebbumbu yali muka Kabaka Nakibinge Omulwanyamuli yakuumako ku Bwakabaka nga Nakibinge aseeredde olw'ensonga nti yali alittu eryamugema nga basuubira nti oba oliawo bw'anazaala omwana oyo ate y'anaalya Obwakabaka, kubanga yali ayambye nnyo Kabaka Nakibinge mu ntalo ze yalimu. Yali amuyambye nnyo mu ntalo ze yalimu n'Abanyoro. Kale kwalibadde nga kumuddiza bambi kibala yakuumako Obwakabaka ng'alittu. Omwana gwe yazaala baamutuuma erinnya munnange abengo kye baba batuuma erinnya Nabulya. Kyova batuuma erinnya Nabulya nga akabonero oba okukigendererwa ekyokutegeeza nti nno abengo Obwakabaka baabulyako. Nabulya, erinnya Nabulya olitegedde kye litegeeza. Ate abalenzi bo era olw'okwekusa ku mbeera eyo y'emu bo batuuma Sennabulya. Sennabulya oba Sinnabulya, abamu bamuyita Sinnabulya, naye oyo Nnamagalo wa kitundu kisinziira ku njatula. Abamu bamuyita Sinnabulya, abalala Sennabulya. Byonna bituufu kubanga baali bagenderera okutegeeza nti bo tebalyangako ku Bwakabaka wadde okubukuumako abaana abalenzi. Babyegaana babyejjako. Omubala gw'engo guvuga gutya: akala k'engo namuzisa nabbuto gw'empita. Kimu ku bisoko ebivugira mu mubala gwabwe abengo bano okuyitibwa abalangira. Bakabaka abamu bwe baawulira abengo nga beeyita abalangira baba bassaako ebiwendo bingi era bangi mu bo battibwa. Era edda nga tebalya bwami. Kigambibwa nti okulya obwami baamalanga kweyita ba miziro mirala. Abengo bano kulya obwami edda baamalanga kwekweka mu miziro mirala. Emirimu gy'abengo bye baawundanga empanga z'Abassekabaka n'abalongo baabwe era n'abalangira n'Ababambejja. Abalongo b'abalangira n'Ababambejja nabo be baabawundanga. Kati be baawundanga ejjoba lya Kabaka. Bano omulimu gwabwe gwa buwunzi. Era kyova olaba bayitibwa Abagirinya. Baakolanga engule ya Kabaka n'enkofiira z'abakungu. Ogwo mulimu gwa kusatu. Omulimu ogwokuna be baatimbanga amagigi mu mayu ga Kabaka. Emirimu egyo gyakolebwanga Sseggirinya era abantu be bonna be yakolanga nabo baayitibwanga Abagirinya. Era emirimu egimu ne kaakano abengo banyiikivu nnyo, bagikolera ddala bulungi. Abengo teweerabira nti baazaalako ne ku Kabaka. Be baazaala Kabaka Kikulwe e Kaliiti ne Mawanda ow'e Sserinnya wali. Be baazaala Kikulwe e Kaliiti ne Mawanda. Sserinnya tomanyiyo obutera okukuminanya n'otuukayo bulungi nnyo. Era ne Kaliiti tali wala awo. Awo waliwo amasiro awo. Gendayo olabeko munnange. Be baazaala n'omukyala Nannono ow'ebbumbu eyali muka Kabaka Nakibinge Omulwanyamuli. Mu byafaayo tubabale babalwa nnyo. Kankomeko awo n'ekika kino ekyengo ate mbagaliza ekiseera ekirungi. Sigadde nze musomesa Munnabusiro Saava Bosamus. Sigendayo ku YouTube channel yange eyitibwa Munnabusiro n'Olulasangeye. Kojjange Omulangira Suna Diouf akuteekeddeyo kalinki kakonemu awo ate otuukeyo. Ebitabo bye nawandiika nabyo weebiri weegulireko. Ebitabo bino byonna ku 25 ogenda kubitwala. Kuliko Olulasangeye, Effumbekero ly'Ebisoko, Bassekabaka b'ensi Muwawa, Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku Mulembe Omutebi, kuliko enjogera z'Abaganda n'engero ensonge mu buziba. Ebitabo bino 5 byonna ogenda kubigula ku 25 ogenda kufuna ebitabo bino bannange. Package yonna kuno si kutta kulonda. Yita ku 078
599 343 gwe wenna eyeetaaga ebitabo bino mubeere bulungi mweraba.